Enjawulo lwaki olina okusubscribinga no ku SMX Media nti olw'ensonga stories zaffe tuzikolako follow up. Yes. Abantu mwena mwerabira omusajja yasitula oba yali Kanyama yasitula omugenzi Moze Radio n'amugunda wansi ekyamuviirako okufa. Bamusiba emyaka 12 n'emyezi 3. Mumanyi kikyaliko? Mwana ati yagambye emyaka 12 n'emyezi 3 gye bamusalira mingi okusinza ku kintu kye yakola. Katondo. Emyaka 12 mu emyezi 3 omulamuzi gye yamusalira yategeezezza eggwanga nti mingi nnyo ayinza obutasobola gigumiikiriza mu kkomera gyali olw'embeera eriyo. Nera n'akola bw'ati apiiru n'agitwala mu kkooti esobole okubeera ng'etunula mu kibonerezo kye baamuwa basobole okubeera nga bakimusalirako. Simanya nsi mu comment section kiki ogenda okuŋŋamba. Emyaka 12 n'emyezi 3 mingi nnyo ku muntu eyatta omugenzi Moze Radio. Moze Radio gwe njogerako yakuyimbira akayimba akagamba tabula eddagala wano wokutewe wano mamusawo tabula eddagala. You are sweeter than cuckoo. You are the sauce in my soup. Nakuyimbira kano ye akaneno ke bakuba ennyo ng'afudde almost ezaali zisembyeyo. Leero ndukukwasiza Katonda eyatonda byonna. Kayimba ako kalungi kali inspiration. Eyakuba akayimba k'embaga. Leero lunaku lwa mbaga. Olwaleero lunaku lwa mbaga nze naawe. Eyakuyimbira akayimba nze ndi muna Uganda era nenyumiriza mwe. There were some guys singing there. But the guys were singing, I don't know, playfully. Then the guy says, you guys, can you just sing on this track? That time it was a gospel song. It was a gospel song. The guys were singing, you guys, can you flow? Can you just flow in this track? Then the fire just started from there. That day we sang 2 songs. We sang another one, Lwachon Nomia. That very day we sang Lwachon Nomia. I just said it there. Even the guy said, this is you can have it. You can have it. Guy, even the guy is the one who suggested for the second track. You know, we have another track. I think we are messing with it. Please, you can have it. Guys, you so bad. Oh my God. Wherever you are out there, you jump started this. You jump started the track business. Bad. So kati yao mubeera babiri enyimba zifulumye. Chameleone ngali wao. Chameleone kati. Sawezo, at that time, we were working together with Chameleone. But after some little time, we had some kind of heated situations. So somehow we fell apart.